mwebale nnyo bali eddala tulaba atugoberera ekisinga obukulu webale kutugoberera webale goberera Big Brother Uganda webale goberera Honorable Nakawoya Esther yonna platforms zaffe zonna genda mpozi omanyi ebintu bino byakyuka mu ne Honorable bano nabo bakozesa kati Facebook, Instagram, TikTok. Tewali kyetakozesa. Okuvya ddala ku Twitter kati bagita X. Genda ku Instagram. Yep. Genda ku Facebook. Yeah. Genda ku TikTok. Yeah. Bina tubaayo. Tewali kyetakozesa. Goberera Honorable Nakawoya Esther. Alina Nakawoya Esther Foundation. Enough. Alisubula Foundation. Sebo. Dai. Nze musajja wa kabaka. Ne kabaka wange. Wanange Yasiimye sungolo nako lunacha ku machanga nkwata ku kabaka mu ngalo bwene. Manje kitegeeza. Ne mukwata ko bwene bwene. Manje kitegeeza ekyo. Kikulu nnyo. Leo twali mu lubiri natula wala. Lero nawulidde bene Yasiimye. Tukyalake Bulemeezi. By the way, ebintu bya Bulemeezi biri bitya kuba kati obeera nnyo mu nkambi eyo. Nakoma okubeera luli mu nkambi yaabwe nga tuli Kibaale. Ebintu bya Bulemeezi biri bitya tiimu yaffe eryetya. Ebyemipiira bino sibigenda nnyo naye nga ebyaffe tubola nti mbigoberera. Naye kati ate Honorable Nakawoya okuva kiri nti kati tuli tiimu ffe tuddako. Oli muntu nnyo abitegeera. Naye kyonna kiri oli otya? Sigamba nti tiimu ffe tuddako. Naye ndi munnabulemeezi. Oli munnabulemeezi. Ndi mulya nnaka. Kasambye. The mere fact that nti ndi munnabulemeezi kinkakatako okugoberera Bulemeezi bulungi nga bwetambula. Ekitegeera. Ensonga eyo. Si kyo kye tuliko. Kale nsaba obuuze ku batulaba bannabulemeezi babuuzeeko olw'okuba tunnyonnyola enteekateeka za ttiimu ya Bulemeezi mpozi n'amakulu ge twatuuse ku twawangudde. Twawangudde. By the way, nze Nakawoya Esther njagala kuyozaayoza era omwami ono takaleseeyo. Nze Nakawoya Esther Mama Nakaseke ow'ensonga ffe tuddako 2026. Kakati njagala kuyozaayoza ttiimu yaffe eya Bulemeezi. Ttiimu yaffe eya Bulemeezi FC yaweekudde buweekula. Ttiimu ya Bulemeezi yaweekudde buweekula. Golo 2-1. Golo 2-1. Era njagala kubayozaayoza bannabulemeezi n'okuyozaayoza ttiimu n'okwebaza olukiiko oluddukanya ttiimu yaffe. Bannange mukulike. Mwebale kukola mulimu. Mwebalire ddala temujjanga okwate kati ssaawa ku lunaku lwa Sunday. Ttiimu yaffe ya Bulemeezi FC egenda kukwatagana ne Mawokota. Tugenda kubeera kwawe, tugenda kubeera Mawokota naye era nze omu ku bantu abagenda otambula ne ttiimu yaffe okulaba nti tujjayo obuwanguzi Mawokota. Tuli cooperation Bulemeezi kukwata Sabasajja Kabaka mu ngalo nga tuwangudde amasaza g'omwaka guno. So bannabulemeezi njagala kwongera kubakunga twongere owagira ttiimu yaffe n'okusingira ddala mu nsonga z'ebyensimbi. Ekirala manyi ka twafunye double happiness. Ttiimu yabadde ttiimu yagenze owangula nga Bulemeezi ng'essaza likutte kisooka mu nkola y'emirimu. Mu masaza gonna aga Ssaabasajja Kabaka Bulemeezi yakutte kisooka mu nkola y'emirimu. Mu masaza gonna aga Ssaabasajja Kabaka mu Bwakabaka bwa Buganda Bulemeezi yawangudde. Ate era kikulu nnyo gye tuli kubanga gwe mulundi ogusookedde ddala okuwangula okwata ekisooka. Bulijjo tukwata kyakusatu kyakuna naye olwaleero twawangudde. Njagala kwebaza n'okuyozaayoza omwami Ronald Mulondo. Kozi wamuyita batya? Anti oliwe Bulemeezi. Taito Kangaawo. Njagala kuyozaayoza Kangaawo. Ronald Mulondo, abaami b'amagombolola abatula Bowa. Yes, abaami b'amagombolola, abaami ba Ssaabasajja Kabaka ab'emiruka, bannabyabufuzi n'abantu mwenna mu Bulemeezi abakoze ekisoboka okulaba nti abakoze kyonna ekyatutuusiza okulaba nti tuwangula okukwata nnamba esooka. Mwebale nnyo
mwebalire ddala temujjango okwo era bannange kuba kyalaze Bulemeezi nti tuli baddala era kyasalibwawo nti essaza eribali wangudde Ssaabasajja Kabaka agendayo asiima n'agendayo era agendayo ku lunaku lwa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda. Olunaku lwa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda lubaawo nga 8 Ogw'ekkumi buli mwaka. Era wano wenjagala okusinziira okunga bannabulemeezi mwenna nti nga 8 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda 8 mwezi ki 8 omwezi ogujja Ogw'ekkumi Ronald Mwenda Mutebi owookubiri Baffe Beene Cuucu Musota Magulu Nnyondo Nannyini Nsi Ssebunya bwa Musota ajja e Bulemeezi. Njagala kubakunga mwenna tweyiwe mu bungi ku kifo ekyo kye tugenda okubategeeza kubanga ntegeezeddwako nti era waliwo olukiiko olugenda obeerawo wakati wa Kangaawo n'abaami b'amagombolola bonna okusalawo ku nteekateeka ekifo kigenda kubeerawa tugenda kubanga tubimanya naye nga tunaba kumanya kifo ennaku z'omwezi tuzimanyi. Njagala kubakunga mwenna tweyiwe mu bungi okwaniriza Baffe okwaniriza Beene nga ze musaza lye erya Bulemeezi. Singa asiima n'agenda wali mu Mambuka nga Nakaseke mu kisaawa wano waffe ku kkubo oba si kyo najja ku kisaawe kyaffe ekya Kiwoko kigazi bulungi kyakomodating abantu. Ebisaawe bino Nakaseke Kiwoko Nakaseke yesinga ndowooza kyobadde oyagala okugamba kubanga kati gwe nkumanyi oyagala kukisika ng'okizza wammwe naye yonna esigala Nakaseke yonna esigala Bulemeezi. Ate mu ngeri ey'enjawulo nzikiriza njozeyoze omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolola lya Mituba 8. Omwami oyo ye mwami Moses Galutalo. Sebo njagala kuyozaayoza Mituba 8 eyo yeggombolola mu Bulemeezi eyakutte ekyokubiri mu kukola obulungi emirimu. Mituba 8 mba njogera ku Kiwoko ne Kikamulo yakutte ekyokubiri emirimu gya Ssaabasajja mu magombolola g'omu Bulemeezi yakutte ekyakubiri. So mwami Moses Galutalo twagala kuyozaayoza ate era mu ngeri y'enjawulo nga 19 omwezi Ogw'ekkumi era yeggombolola ya Mituba 8 egenda kutwala oluwalo ebulanga Emmengo ewa Ssaabasajja Kabaka ngera tukulemberwamu mwami Moses Galutalo. So njagala kunga bannamituba 8 mwenna nga 19 tugenda mu Lubiri Emmengo kutwala luwalo. So kati omuyozayozezza Kikamulo Kiwoko eggombolola Ssaabasajja eyitibwa Mituba 8. Eyo ng'omubaka omukyalo boolina obbawerekerako kubanga Nakaseke wonna ng'omubaka omukyala ate ngera mu Nakaseke ngera mu Bulemeezi ate era still tulina n'eggombolola yaffe eya Ssaabagabo Bukyama ekulemberwawo omwami wa Ssaabasajja mwami Mujabi Yusufu. Ate abo bo oluwalo tugenda dutwala nga 4 omwezi Ogw'ekkumi nga Ssaabasajja Kabaka tannaba kujja mu Bulemeezi nga 8 nga 4 kubanga agenda kujja nga 8 nga 4 tugenda mu Lubiri. Yes fenga Abassaabagabo Bukyama. Yes so nyongera okunga banna Ssaabagabo mwenna that is mba njogera ku Nakaseke sub county Nakaseke town council ne Kaasa Ngombe sub county yeyo bayita Ssaabagabo Bukyama. Njagala kubakunga mwenna nga 4 tuwerekere tubugirize Ssaabagabo waffe Nakaseke sub county Kaasa Ngombe ne Nakaseke town council. Iyo Ssaabagabo. So njagala bakunga mwenna ennaku z'omwezi 4 tugende mu Lubiri twale oluwalo eri wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tuyanza ndowooza ekya Bulemeezi tujja kirwako nnyo kasaba bannabulemeezi bategeezezza era kyemmanyi bakitegedde bulungi nnyo. Akuume atakuumira mpeera nsaba osibula batulaba owombe byonna betwogedde oba ekikulu kya byonna kyanga 8 awo Ssaabasajja wagenda okusiima okujja bannabulemeezi tumwote buliro. Nza ekisinga obukulu njagala bakunga mujje mu bungi twanirize Baffe. Ekirala njagala kunga bannabulemeezi mwenna twongere okuwagira ttiimu yaffe eya Bulemeezi FC mu nsonga z'ebyensimbi. Twagala bannabulemeezi tukwate Ssaabasajja Kabaka mu ngalo nga tuwangudde amasaza g'omwaka guno. Ekirala tukole obulangira bw'omunaku kwekolera. Ekirala tetubongoota. Ssaabasajja Kabaka yatugaana okubongoota. Nze Nakawoya Esther Ssaabasajja Kabaka awangaale. Akuuma atakuumira mpeera nange kambasibulire wano bannabulemeezi mwenna ffenna tugweyo ennaku z'omwezi nga 8
of course bene Yasiimye okujjako mu ssaza lyaffe olw'okuba nti ffe twasinze mu masaza gonna okubeera nga tukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Nze Kalyesuubula musajja wa Kabaka, Big Bro Jamalu ow'Ennakaseke, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino: noti 75938386 ne noti 75559593. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.